ujja kaka leso ngambira bwerere mbagenda kunsala ddagala kasoka ngali nsala mu butuufu era yali ansala nnyo nansala n'aliteekako mama n'angamba yimirira sigala ng'oyimiridde n'aleeta ebintu ebirala n'abinkubakuba none ngenda okulaba jjajja nga akasolo kayimuse mpulira nze kino gano mazima ngamba kyuka kati nakula emabega eno nina mwaka binabina nga ngamba kyuka alina ebintu byankubakubako eno mugongo kangamba kyuka bwakuba bwakwatakata kabina bwakuba kutamamuko katono kumbe nakola ki asumulula zipu yayimira naye nga nali mulabye ndaba abantu wazembi bamwalimu ettaala Najaya ngamba kyuka yekulakubakwa nakutamamu katono kubanga yagana okulya nga tekindi munda jjajja yakuzina mubufunzi jjajja yanzina kakati agunyingiza n'agamba bwogeza oyogera bwoti ogenda fiira muno kati nga onogamba nti oba weekanza ogambe nti bannange n'agamba kirika kuba wonna oyogera ogenda kalira wano ogenda fiira wano jjukira wano oli mu mbuga Nabikinguma kumutawanzina yanzina nakabuzo kumanya ng'oli amanyira jjajja yakuzina kabuzi jjajja yanzina kabuzi oyogera ekigambo kyonna mbu ngenda kukala mwali kutukaddagala munda ng'omusajja banaddamu okunyingira mbwera mbu tagenda kuddamu kugenda wa mukazi oyo Jete yangamba mbukyali okola mutagala nalize kakasolo mbu ali nnyingize wajirwa TikTok teganga akuzina yali muzinyi mulungi wajirwa TikTok omanyi kaleyo ngamba ujja kakaleeso mwana kyagambye mbuno mu bufunze jjajja yaliya naye bannange TikTok teyina off kizebuuza kati wulira emboozi y'omuwala kanjikumalirayo mbu omuwala baasika omugwana ejjajja ekyo ekiro ne badduka ne bava mu eryo essabo kati bwe badduka ne basinkana booda owa booda n'abakola ki n'abagamba nti mujje musule ewange yagaana mbu okwebaka n'ejjajja naye ng'ate owa booda ayagala okitegedde ngowa boda ayagala oboda yali yamuwa ate owa boda yagattako okubatiisa n'abagamba nti nawano eno we muli ekyalo kyonna kyabasezi okuggyako nga musuze wange ne tukera ku makya ne mbavuga ate owa boda yali agenda bavugira bwerera abaleeta ekibuga mu tawuni bafune emmotoka jjukira bw'otuuka kati mu tawuni ng'emasaka ng'ogenda eyo abamu oyingira eyo kumpi essaawa nga ttaano ate ekibuga wali abasezi kati waliwo olutalo lwa Mami Gagdets ne CEO Imfotrust olutalo lwonno lufuuse ng'olwa principal ne bebe kanalwo Katonda yali bataasa mu ggulu bagatukesera nga batandike kuyomba kigagga batandike kuyombesa mmotoka bayombesa amayumba bayombesa ebyobuga osegera kati olutalo lutandikamu ebyo kati ffe baba lutujjamu osegera ffe tugasigala kuwaana haba ne yalese sikaidi wagirabye nongi tulinde eyoli awo twatugera osigala naye olwanga okyali wano aba bakyatulegedde waazi nnene anti oba okyasobola okujja n'ogamba CEO kino naye nze njagala olutalo lwa Mami Gagdets ne CEO Imfotrust ludde mu ringi beekuba bikonde yes nga olaba Barrister Timoniani tebasobola kwekuba bikonde ne Shakim Cham kakati era CEO Imfotrust baba bagenda mumukuba abaana amubuukira anti CEO akoma eri mu bbanga anti kati Mami Gagdets abaana abuuka bubuuzi era tebali mu zaidi ya Mami Gagdets badde nsuubira nti trainer wa Prima agenda mu training eddoboozi mbate kambaziniremu amapiano tukuba amapiano no kati Prima ate yenga obudde ye Prima ye MC ng'ayagala obudde bungi ate okusinga omuyimbi omuyimbi amuwa dakiika 10 ate yeewe dakiika 4 kati twebuuza maama twabadde twaze kulaba MC twalukimanyi Prima ye MC emirimu egisooka first time presentation tebeera nnyangu kikyosuubira first time presentation era olina okumanya
naffe twaliko ekiseera nga wakatandika otunula mu kamera n'omanya kati bwe kinebwe olina okumanya bwe tomanyi buuza waliwo abazaalatoto baadde bakola obwa MC abamukubira mugambe ate obuzibu bwe tuyina wano abantu tebaagala kufollowinga abantu bakola kintu kubanga baba beefinga anti agamba tasobola agamazo YouTube ye sijja giraba akulabira mu kamooli naye nga te yeegomba okumanya okikola otya opresenting otya otegedde kati Prima yabadde alina okugenda n'atunulira kulinda Deni n'asooka atunulira ku shows za Etania n'atunulira ku Zahara Toto najja ng'alaba abantu abakolebwa MC yaman obufumbo wabuvaamu wanene okugambe nti omusajja bw'akunyiza vaayo nze sijja vaayo kati embuuza nja kusigalayo negayiri kati gwe yavaayo oyogera kikwoli gwe bakubye empi ogenda mugamba asigaleyo baveeyo anti abasajja baffe baali banjawulo naye mwenna babakubye empi kati ovoota eyo ovaayo lwaki gwe bakuba empi wavaayo omuntu akubugamba asigalayo kuba ekiri ebweru akimanyi omuntu okugamba asigala mu bufumbo abamanyi ekiri eno takwagaliza kubonaabona kati pointi enyegedde badde sagala gireeta naye osokodde nnyo enkulu eyegedde omuntu akugamba asigalayo mu bufumbo kuba amanyi ekiri eno ebweru tojja kukisobola amanyi emigwa gy'ayina okutta okubeerawo obulamu webale nnyo obufumbo bufumbo bw'ovaamu n'ojja ebweru ate n'obuddamu nga second wife nga biganye ate n'obeera ng'oli mugumu webale nnyo naye nga wali first wife n'ogaana okugumiikira n'oyasaamirira so omuntu okukugamba nga tali mu bufumbo nti vaayo tovaayo sigalayo teyagala ojja osisinkana ebiri eno ebweru byayitamu abimanyi manyi ssebo okuyimba nange ndaba oli musereza wabula mwana ofuka promota weteekawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi mubale kutya mubale kusubscribing anine Malevu in a week is my best moment ku media wano. Yaman Kubanga Malevu ayina ebisesa ebisanyusa buli kimu. Are you for real? Yeah, for real. Chobola ababloga bamutwala nkaya nakaya. Tumusikira muguwa. Alishe bannakubuuka. Nede, wana amala okubuuka. Bagenda kunyenya ojja bawuli. Bana imwe bale subscribe nga oba oli mupya. Ndira kagamba ku subscribe okubeera ng'otweyungako. Oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otfollowingako bulamba. Twitter ekyaliwo. Weri twina X bagita X. Bagita X. Nze muna ebya Twitter byannemeramu abantu tebagani nina amaalo. Abantu abasingira bagita Twitter. Naye nga X. Okay. So mbajukiza nti abajjo Sabo Products Dr. Julie yazzeemu okunkubira kasimu. Ngamba nti Adija abantu bajjukize eddagala lyange lya habu. Yaman. Likola ku ulcers. Ayina painkillers nga za habu. Abaami abalina prostate enlargement. Obwo brad obumanyi? Bumanyi. Tebukutuukako ng'okuze. Bukwata abaami ab'emyaka 4. Ngalocha asobola ku kusiba musulo. Kati ekyo kiva mu prostate cancer. Ayina eddagala erya prostate enlargement tobonaabona. Ensonga eziba nga zigwa masavu. Exactly. Munoonyeeko akuwa eddagala eryo. Abaami abateesobola mu size. Okimanyi nti n'ebireetera abaami okugwa mu size bingi. Nnyo. Onobeera nga tokyamalako kazannyo. N'obufumbo ne buggwawo. Yes. Kati Dr. Julie ayina eddagala ly'abaami. Abakyala nze simanyi lwaki tebaagala kugulira baami baabwe. Nze sikiinaamu buzibu. Ogenda omwabira omugulira? Nogandi paya kahaji. Tubeera basanyufu awaka. Ndeka. Ate buzibu ki? Abakola bisango osaba yakahaji. Mukwana amasimu nga kuba mu kunona kuli. Ndi njagala dozi bweti. Showa boda taliwo nvuge nzije ndi kime. Abantu muyigo okukumira essanyu awaka. Tekiri mu stand toti anti bagenda kusekerera. Kubira Dr. Julie esimu omugambe nti Dr. Julie njagala ddagala. Yaman. Ya mwami wange
tubeere nga tutereeza amaka. Abakyala abaagala okuzaala ng'omwana abuze alina eddagala erirongoosa enseke ziremesa nnyo abakyala okuzaala. Mukubireko ennamba y'essimu ngikuwadde awo wammanga obeere nga ofuna ebintu ebirungi eby'omulembe. Ekikefaani kya workshop. Bannange workshop abantu tebagiraba. Abajja ebibajja ebyakabi. T-shirt oginyambalire. Zesinga okwambala. Njagala ogyambala ogitambulire mu Kampala yonna nga weekwata vidiyo. Video nzikola. Ekikefaani kya workshop tukola bibajje okuva ku ntebe bitanda, center tables, wardrobes, buli kyomanyi. Bintu ebyakabi. Exactly. Omuntu ayinza okubeera ne mu nnyumba n'agamba nti yama n'amasavu. Weebale nnyo. Otegedde. Tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu tubeere nga tukuwaako ku bintu byaffe. Tukozeko bulambalamba. Nina malevu olunaku olwaleero. Malevu weekend ebadde mpanvu. Nnyo. Abasiraamu temukuza Easter. Tetukuza Easter. Tetukuza Easter. Nange ndi musiraamu. Naye munaye tebaatuyise. Twali tukuza sagala bampite. Toyinayo bakyalibo nga Derek. Ninayo. Oba yakunyiza biri eby'omwana. Derek muntu wange ate muneewo n'okola ki? Tewamusa ku reference. Namuteekako naye era nabaanezeewo ne ŋŋamba ate onookola ki neekola ki ne ŋŋamba kankole ki kamuggyeko naye ng'era ajala obeeraga bategeeza ati baddayo bate bwatuyise ku insight is okay because nabwe twetwagala as well as mwatuliddeko emmere kyannumyemu oyogeza bulumi kyannumyemu naye nga njala babuuzako ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ffe tuli basiraamu era tweyagalira musiraamu bwaffe wemba temwatuyisa alhamdulillah tugenda mu idi ya bisolo mutubeere wala batubeere wala ku idi y'ebisolo you make sure temusembera kati nkugamba ebigambo bino Peter simanyanga Joseph nagundi n'onkubira essimu ku idi y'ebisolo Peter Sematimba oyo mukulu omunenyamu omukulu akabuba oliawo nga akavidiyo kamutuuseko ng'agamba yitako wano ku supa nkwoki nene yatuyise ate yatuyise nene yatuyise ye watuyita tetugira legera netugibira mwebale kusubscribinga weekend yabadde mpanvu naye ng'omulindwa w'omu weekend eyo abadde Prima Kadash ku kivulu kya Easter wabula badak naye nze mu butuufu sijja kulimba nanyumiddwa ekivulu kyekyasoza kubanga ku show ebinyuma byaddeko bingi ebinyuma bingi nebyewuunyisa yadde tewali yagiteekamu nze nagyeteekamu ate nze sigivaamu oli timu Prima naye ati enswera okwagala yekola ki ehugwa kubbwa ogenda ddigwako weegeza oddigwako kuba kubanga nze siri enswera emwagala enswera ekwagala yekola ki yekugwa kugwa banaye munsaasire kubanga nze wembeera nono omuvubuka kubanze mbagamba ebigambo bino banaye abategesi b'ebivulu njala lutuusa omulanga gwage omutegesi w'ekivulu yawula comedian omuyimbi ne MC yawula dansa kazanyikirize ne MC kazanyikirize buli omu amanyi omulimu gw'omuwa buli ku pulogulaamu buli omu abeere ng'alina ekifo kuba ku agenda buli omu abeerako kubako abayimbi bakazanyikirizi badansa ne MC naye ogenda kukwata omuntu kazanyikirizi dansa ate omuwa ekifo ekirala omugamba ayimbe kali anaayimba atya kati ngaani era ensi nayo yakirabyo ekiro gyeyabaddewo egulookwero biiki nawe wonna osobola okunjulira ekintu kyadde simanyi Prima mulimu gwe yabadde akola yabadde MC yabadde dansa Prima ali mu kupasuwinga career ye ya MC naye engeri gy'ali newcomer tebamugruminze bulungi kati omuntu wabuuka bubuusi ndowooza kirabika nga bw'onoogamba nti omwana agenze ku ssomero ku university n'omwana asanze Adija Kigozi ng'alina kamera namugaa tuula nkulaga eba presentinga oshegedde so kati ali mu pursuinga career ye ey'obwa MC naye teyafunye bantu batuufu bamugaidinga ku kintu kino kitegeera ekisookera ddala yabadde alina okufuna designer ow'olunaku naye ate bannange oyo omuvubuka omuto Prima gw'atambula naye yeetaaga omugoba olw'ensonga oyo omuvubuka omuto omulaba amuyita zimani sitooko naye ayibaliwode sitooko kubanga bannezo sisobola kubanga oli mukyala wange n'ofuluma kuwa otyo mbwogenda ku stage kubeera emusize n'ekukkiriza byebiriko walabeyo omukazi
yayambadde akapale nga ka white ebyo byazze luvannyuma andi nabayo yasoose kujjira mu lugoye luli decent naze abantu munsobera temumanyi kye mwagala omukazi yabadde ali decent ne mugamba ayambadde bubi tategedde mulamwa ati kati kikyo yadde disorganized kikyo kye nakugambye yazze tamanyi kiri kyalina mulimu mulifu gwagenda kukola ku show kubaze kankubuze ekyo kimu MC okyusa engoye ku show gwe nanyini mukolo MC bakyusanga ati nedda mama MC bakyusanga MC ojja kyusa engoye nga tuli ku Serena bakyusanga yabadde first performance ye naye mama first performance yagiyemu amazibu kama taata naye bannangaze mu byonna akagoye Prima kawayambadde akokubiri akabaddemu olupalo olwo lwayambadde olwa white n'olugola kanyumidde n'olunaku n'olumu twatuuse ekiseera nga ffe abamulaba ffe tuswala ate otya ng'oswala ati ye nga yeetambulira akagoye akatali ku mubiri gw'oswala ati kakati kagaba ekyo kimu wala otuuka nogaye bannaye kakati basajja banno obwedda basanyufu gwe ng'oswala abasajja bannaye tebasobola ba basanyufu olw'ensonga kati tewadde kikusanyusa ku Prima basajja banno babadde basanyufu bannaye kagambe ebigambo bino oyo omwana omuvubuka omulaba oyo ebyo byebisambi ebiri oyo sitooko gwayina era naleetaga omuwengule n'awaadi n'ajja ng'agyetisse ekyo kisobola omanye okubeera mu love ne serebu gye bakugamba jja tugende eno gy'olaga nekya serebu kisukka kugamba omanye okubeera mu love n'omukazi omukulu Prima si mukulu kerawo naawe muki kale Prima muki amala bumazi nyenkana na kikyotegeeza okumala obumazi wabula oba wenkana ne Prima ngenda lekerawo kola naawe mama Prima baliwo ku mulembe gwa kafeero yamuwandiikira basi dunia kuba Prima bambi ebintu by'okujja mu limelight yabijjamu mangu Prima mbadde nsuubira okubuuza gwe buto nawe toli muto naye ate oli akusingako olaba adija kuba tali photogenic naye mama yes tali photogenic naye nga muto negwe omukazi omukazi watuukira okubanga ebisambi bw'aba atambula bwati obiraba nga bigenda bisagala nga ebisambi bya Prima birimu ku jimu ate biyiika negwe anti eyo kyenkugamba nti okuba birimu ne jimu naye nga era stiiru ezo sitatu ziri bulaka support omusajja yetaaga ozikeberera naye ngoma Prima natedde ku machane nkola ka video ne nkugamba nti n'ebintu ebyo bye nakubulidde ku TikTok bitwalire ddala ng'ensonga wamugambye nti ayambale bulungi nasoose kumugamba ku kya weight bw'abeera ayagala obwa MC bumunyumire abantu mu ebyo ebintu bya entertainment omukazi omunene ebyo ebintu by'okukankanya amabina abantu tebabyagala wamugambyeko nti amanye omulimu oguba gumulese ku show kyoba kimugambye ekyo sinaba kukimugambe kankimugambe Prima maama gye baleko nnyabo kansubi oli bulungi ate ogimwebaza ki emirimu gye yakoze eggulo okutuswaza kansubi oli bulungi maama watuswazizza ekimala ffe abantu abakulu abaliwo ku mulembe gwa kafeero basi dunia watuswazizza ekimala naye nsaba next time obeera ofunye show nekyo njagala omanya Abitex yasinziira ku kyokugamba nti no Prima gwaba abeera ate Prima yaliko amasanyalaze kubaze Prima namulabirawo ne ku press conference ng'ajja kuswaza ate atya tewamulaba ng'akoze kati yatuuse takwatagana na DJ kati emusotu obodya nga tokwatagana na DJ nze ngamba kyekandoze bye byonna babadde babipanze bwe batyo nga bakyesinga clouds Prima yayitiriza okukyesinga cloud okusinga okupresentinga nze nabadde nsuubira nti trainer wa Prima agenda mu training eddoboozi mbade kambaziniremu amapiano tukuba amapiano no kati Prima ate yenga obudde ye Prima ye MC ng'ayagala obudde bungi ate okusinga omuyimbi omuyimbi amuwa dakiika 10 ate yeewe dakiika 4 kati twebuuza mama twabadde twaze kulaba MC twalukimanyi Prima ye MC emirimu egisooka first time presentation tebeera nnyangu kikyosuubira first time presentation era olina okumanya naffe twaliko ekiseera nga wakatandika otunula mu kamera n'omanya kati muli bweki ne bweki olina okumanya bwe tomanyi buuza waliwo bazaatoto baadde bakola obwa MC abamukubira mugambe ate obuzibu bwe tuyina wano abantu tebaagala kufolowinga abantu bakola kintu kubanga baba beefinga anti agamba tasobola agamazi oyo YouTube ye sijja giraba akulabira mu kamooli naye nga te yeegomba okumanya okikola otya opresenting otya otegedde kati Prima yabadde alina okugenda n'atunulira ku Linda Deni n'asooka atunulira ku shows za Etania n'atunulira ku Zahara Toto najja ng'alaba abantu abakola obwa MC yaman waliwo bagamba ne gundi yaliko gundi awo waliwo MC awo yali akola ku lediemu awo ku gundi ate abadde awangalira mbasita gundi wali awo omusajja yavaako ennaku zino ku ledi eyo n'agenda ewalala eyali Mr. Loverboy tomujjukira omutegedde yaba aliko ina gondi
Gundi yavako ku Galaxy. Mr. Henry. It is okay. Tuli mukueleza abantu. Yavako ku Galaxy yavako. Yaddawa ku NRG. Yaddawa kati. NRG jakolera. Musajja wa kabi walole baje NRG. Musajja wa Yadda ku NRG. Musajja wa kabi MC wa kabi of which ate yaliko ne Prima. Bali wadekabo mukono Prima. Manze ngamba yalizeyo na consulting Mr. Henry. I think yali bada consulting. Kubanga cha Amos. Ekitufu Prima bye wakoze nsangalanze kukulimba na kugamba ki ekitufu byabadde binyumate zero volume. Yabadde byabadde kubanga kati kubanga nalabye Prima omwana yazo okuyimba. Omulimu gwa MC ku introduce. Ali gagati era kubanga aliwo ekintu abantu abamu kye balina okumanya. Nti bw'oba oyingira ebintu bino waliwo abantu ababirimu. Abantu balina okumanya nti bw'oba oyingira ekintu kyonna waliwo abantu abakibaddemu be bayita ba legend. Kati buli kintu kyonna bakebereko manya babadde babuuzeeko. Bw'oba nga bakazi banne toswa approaching abasajja. Wakiribuuza ku basajja bangu. Approaching abakyala. Naffe we twali tuvaayo mu YouTube waliwo abasajja abamu be twakubiranga amasimu ne tubeebuuzaako. Naye gwe bw'osisula n'olowooza mbu nno ati wano ndika bakandika kuje kubambu nne eriwa oli mama so anti oli mama so oyo mukazi ekyamufuula start yennyini yeyefuula star ati yali akola ki mukyala wa muyimbi olina omuntu wajjira mukyala wa muyimbi kyekyamuleera bakubanga obulango ne bbaawo obwa muyimbi ki Josted Josted yamuleera wamma bakubanga obulango ate ng'alina olusenia amanyi okola PR nnungi kubanga nze mbadde yakolako like amanyi okwerabisa kati agezezaako nnyo okutunza abantu oyo bbaawo omupya naye abantu bakyagaanya opiika oyo bannayo omwana era bannayo omwana Mungu yeetaaga n'amusaasira n'amuwa n'omukisa kubanga bannayo omwana kyeyeti kubanga nze sibayiwosobola namulabye jangu ne badde eri najja jangu eno ne bamuzeeri kati jangu nengaye mukama wonna naye nga lwaki tutuuka ku level eno ate kiki kyotegeeza ye omwana omulabi akomplaininga tasobola kwogera mu kamera kubeera afunayo 25,000 naye wabeera eri ati kati amuwa mmeka ani amuwa omulenzi yetakola abeererewo omusajja omusajja alina sente ne bakuyita ebyombo jangu eno eri ne Prima gwe kenyini gwapostinze video nga alina ebigambo byayogera nti ebisajja ebigagga tebigaba sente nti tebigaba sente bikubeezaawo ne bikikuwayo 2 kala 5 sigwa postinze video okusasiyo kati ngozaaki yabyogedde ebyo weefunira akaavuko kazeeno kazeeri olaba Prima alina experience kubanga aludde mu game ene ya socialite sikiwaka n'ekyo alina experience she's the right person okwadvisinga abawala kankubuuza kubanga kati yadde eri mukama ng'oseka yadde eri mukama ng'oggyeko ebyennyambala bikyamusumbuwa naye bw'ana afikisinga ennyambala nzaba naye uganda mwansobera temumanyi omukazi yajjidde mu lugoye olumubikka olwa brown ne mugamba atanyumye n'akyusa n'abakubiramu akapale ne mugamba akunamye kati mwagala dadambulanga alina ebintu ebiri ku kisambi emabega oba taatu oba misuwa anti mama emisuwa nga gyadde minene oba taatu nga baba bazikweka nnyo omukazi nga wamwetegereza gwali tomulanga wakyuka nanyenya n'akabira nga wali kyowetegerezaawo fe tuba twagenze musho okwetegereza era fe tuddana mu maaso kwetegereza muyimbi na MC okyegedde kubaka omulimu gwaffe omukulu kujja kwetegereza ki ekibaddeyo enja tujje tugamba abaki abantu era abantu bajja kuga mu comment section so kati roughly okutwaliza awamu gwe show wagirabyo okutwaliza awamu show performance ya Prima wagirabyo performance ya Prima yabadde ennungi n'omulundi n'ogumu ajja ku improving I think ajja ku improving it was the start naye start amanyi start eno eraga kyamaanyi nemanya nti ono omuntu alimuko aka talent but according to what I saw Prima asobola okuzina asoba comedian omulungi comedian according to what I saw yesterday asobola okuzina n'abadde asobola wakabya kale nze muli eri kyendaba kukusheeyo Prima just ya overshooting the importance y'olunaku yazze nga sita abaze mu bwa MC emyaka 10 confidence yabadde waggulu yeyo confidence buli mukazi yeetaaga confidence 27 gye mwetaaga kati
confidence eyokuba nga ffe tuswala nga mmwe temwefiirayo gye mwagala ate nga muswala anti kyaluusa ekiseera okwambala kwa Prima kyaluusa ekiseera nga Prima takyaswala aswaza buswazi yagambye DJ Dimlodi ndi Mulodi mbangera kukola naawe sawa biki kamba buli kanaku bakola star mbwaludde mbwa emusa emyaka n'emyaka kyokka ndi Mulodi gwagamba amaze mbwa DJ ebbanga lyotamanyi ng'akuba ku shows kyeweza akwanyagala emusabiti ab'enjawulo ng'amugamba wawannaeri stand yabadde atandika butandi yawabula nemamaliamweramu kati bwemba ndandika YouTube so ate wabula ggwe mpabula natukola ensobi agendi malaika kituufu ensobi zikolwa naye waliwo tesasobola kukuwabula kati nkugambye bateekeko batya obulango ku video ntandika mwe muteekamu obulango anti ngamba ntandika okuyigiza ngambe nti obeera eri ku video osala bwoti wano clippinga wanoteekawo kano kapanchi ntandika obikugamba bwe yasooka ku YouTube ddagala osobola nga tomanyi wagenda panchi osobola ati nonno emwe emikwano emibi era gwobanga oli mukwano gwa Prima oli fake friend anti ogenda mutomeza tumugamba amazima Prima what you did yesterday was not good but wonaaba olemeddeko you will make it good lwakuba nti awulirize yatulaze talent awuliza watulaze talent yo weeri nti at least you can dance and you can be a comedian, a very good comedian. Era neŋŋamba kati atulaba ng'asosembwa comedian ate asobola okujja nabera emusomo wakabiri industry erimu eddogo eno twogere ku ddogo eriri mu industry balina baloga bannaye industry erimu eddogo eno nze nali simanyi nti omuntu waliwo waneno comedian omuwala ng'ali very pretty naye omuwala yava mu bwa comedian nga teyeesikidde kanyeebwa nga nodozi ze bazisadde ku mutimba naye abazitadde shaitani okukwata ne gakati yadija yimirira wali weekuba ogenda namunaye akatambinga nze laba naye oba oli ati ow'essomero omuntu nga mulogo ng'anaakuloga akola atya baleeta omutemu n'akuba abaana essomero ne liggalo abatakuloze akulaze mutima mubi ekikono ati ekyo kiba kikono kati ate eddogo liba bweriti nti eddogo agenda kuloga basomesa omusomesa ajje mu kilasi atandika olaba bimunyenyi otegeera ng'abaana tebajasoma abaana bagwe abaana babajje ku maki naye gwe ebizibu ebiri mu industry eno obimanyi ebimanyeko ebimu simanyi banaye Prima alina okubeera nga yenywezezza kubanga ba MC wano alinga abayimbi kyovola abayimbi tebavaayo abato ate Prima watandise yo career wagitandikidde ku she nnene ate ku bantu abalina experience that is why ensonga lwaki oyinza obutawangala mbwa MC ate lwaki anti abadde bagala okukola obadde bangi that is why Prima yazze nga wamaanyi nnyo osegera nga owulize nnyo oba yategedde eggulo okuyisa mande twali tulinawo sheegi yali Gagdets mu Kampala wano kati buli omu MC yadagala omulimu ku shared tulunzawo kamera ennyingi wadde wa Gagdets kati Prima yaliwo kati Prima yabadde alina okukiraga nti bano ndi w'amaanyi kiwaanyi ki okategedde nga bagamba ono ate bano ebyasese kyemmanyi kati biri mukweshalingira mu WhatsApp gulu mwamulabye feneza etumala naye era nze bana enkomekeza Prima nkujjukiza ati eddogo mwerimu eno industry Prima kati bakyaswa muloga Prima myaka gyalimu gyakuloga kati nkakasa yayinza okuloga naye naawe myaka kijowamuwa kwa muzaala kyembuuza kakati kyembuuza kibanga okuvayo n'ogamba oyinavayo n'agamba nti jjajjawo mukulu n'owakana Prima namulabako ate oba wamulabako yagamba emyaka kati kagamba ebigambo bino olwaleero waliwo omukyala bamuyita kati nga olaba gundi basudde nti yaliwo ne bakafeero kati mungu namusasa ye nasigala nga waali goyo ani Sebatta kati babasudde ne bafa kati Sebatta nasigala nga waali olwaleero olaba Sebatta singa tugeze mungu amusasidde nabanga asoogerako mu jjemu nabanga alira kikyo kyegera osogamba Sebatta alabika bulungi naye tekimuggyako nti mukulu
emyaka gyesiba mulagwa mwine emuduka nagati example ya sebata ku Prima ale ba Prima bagamba Prima yawandika dole y'omwana yeruwandikira sebata goni na TikTok no kubulira onyiza bagamba yawandika dole y'omwana wange inekaaba Prima bebawandika ziriksi alema kuandika za Justed awandika ale Justed yali ayimbi awo wali namuzala Justed kango yawandi yawo kati ebintu byombi vuddem uliriza bonna balungi abakala twoga lutalo la senga inda ko tuka yeyo kasoke kugabe kala kaduka ulize bulungi tozija kumulamwa Prima yawandika olibala mwana yange ine kaba wala lyrics yagamba ndino omumbejjango onyize olobera gwe nganza yogere ebingi byokoze omwana munju akaba munangeze Prima nali simanyi ng'omuntu ali bold oba anyway simanyi nnyo naye samulaba ko ng'omuntu ali bold but lately Prima ali bold gwe alina ekiconfidence kitegeera anti kati Prima ekyamufunisa ekiconfidence kyali bwe kiti kushoya Justed yajja nedda abantu bamwagadde nnyo Prima anti kiva wano kushoya Justed yajja na raising oli mukyala we nga Prima waali what Justed did omusajja obanga ogagana nga otiitirira oyinza obutakikola Justed na osegera nti Justed ekyo kintu kyakola ekyokweizinga omukyala ate nga bwoba toli mugumu tokikola oli maama w'abaana anti Justed oli maama w'abaana be kyolwa Prima yitabeerangako mukyala we yabaddeko so what ono yayingirayo yali takimanyi oli omukyala alina abaana bameka babiri kati ani mukulu ani yasooka okwagala Justed Prima ina omwana wa Justed babiri naye alina babiri omanyi kitegeeza okuyimirirawo ono alina abiri noli alina abiri n'ogamba audience eno sociality efe nga wojaba n'ogamba ono ye mukyala wange anti kubanga oli yabeera naye waka byonna nti bisoboka ffena tubana bakyali waka naye ng'olusoboza bala tomumanyi ono ensi yonna bayawukana nga tamumanyi ati oyo omuwala yali secretary wa Justed nga Justed yeyagala ne Prima endo nababba wa Prima byonna bituganye naye nga Justed okusitandika n'agamba nti ono ye mukyala wange Prima kyamuwa ekyokulowooza ekyokubiri abakazi begendereza nnyo omuntu nga buli kiseera bamwogerako nga ajjawo mu pikica omuntu oyo baba bayinamu akantu kati Prima awo era ndowooza wakiraba yagenda ovaawo natandika okukola zilive natandika okukola ki naye nga teziri high level kukiro era ngebe byonna tebinabaawo ne bagita magic prime bagitaani yamuwa omulimu oba magic palo magic nemuwa omulimu yali kwali anti abaddengako naye wekikuli mu bwongo wali we wuliriza wawo kye bayita breakthrough yo osobola obeera mu kintu n'obeera ng'oli wakabi ekyo kyamwongerako bwongezi naye anti ye hype gyeredde olunaku olwaleero nga waliwo ekiranga ekifulumye ng'abantu bagamba nti Mirembe abadde mu bufumbo emyaka 5 n'omuntu omulala mbubo obufumbo bwe bubadde bwakusatu mukamawo owulira naye nze ombuuza nti nkyogerako ki ndi kusaidia Mirembe ku nsonga eyo lwaki omuntu afumbiddwa obufumbo obwa certificate nga kuliko ne looya nga kuliko n'omubuulizi w'omukyaki obufumbo bwa mirundi 5 n'omuwala yeebase n'abasajja ba mirundi 5 nga tebamuwasizza tebalina kye bamukoledde tebalina gye bamututte nondawo Mirembe naye era kwekyo ekintu ze Mirembe sigenda muneera lwa nsonga emu Mirembe wekibanga tosobola naawe kuva ku saidi yami nze bonna ndi ku saidi yaabo babiri tosobola labaye bonna ndi ku saidi yaabo babiri lwaki kati awo Mirembe ngenda mu defendinga lwa nsonga emu sigenda kugamba kyoba ki naye Mirembe waabanga abadde mu bufumbo bwa mirundi 4 oba 3 ng'abantu bwe bagamba nga buli official newabanga abadde mu bufumbo bwa mirundi 10 it is okay why omuntu yenayina singa otandika ekintu ekika ekizitowa bana esimu gugu nti bakukomerera musalaba oli Yesu okita oshegera ate omuntu ava wano naddawayo ne bamuwasa balina omukisa waliyo abaana bannakyeyombekedde wano nze mbamanyi ku media amazeko emyaka 85 talinayo musajja sista bakutwala yereri bannantwala buzibu buki
ssente bajja kuntwala waliwo abantu abaffe tweyagalidde baba nyabo okusalawo nga buzibu bajja kugamba salawo nogamba guno mwaka nga temunnasalawo munda kusalawo ddi kunyeenya amakedo mwana gwe ino genda mbufumbo bintu byakugamba ekigambo kino toyira bufumbo bwogenda kugendamu nga bwassanyu lyokka at least musooka ne musanyuka mwaka akasooka andi era musanyukamu egigezo egisooka kalina engeri gye kaletawo memories kati nno kakubuulira ebigambo bino omusajja yakyuka kagambe ebigambo bino musanyuka mwaka okw'omwaka ako kalungi naye omusajja asobola okukola ebintu oba omukazi mu myezi 5 n'oba nga kali omwaka ogwerabidde era osigala ogamba naye omusajja yakyuka okuva lwe nazaala omusajja yakyuka osigala owoza yakyuka omanyi lwaki sigenda wakala naawe siri mufumbo nti ofaananyeko ng'oli yagambye mbu yabadde mu nsonga z'abafumbo nga abatabaganya naye nga si mufumbo kati oli n'amubuuza anti kati obuzibu mwe temumanyi history waffe fenna twali tubaddeko oli n'amubuuza nti wabadde okola ki mbu nabadde ntabaganya abafumbo ng'atabaganya abafumbo singa omumaaza wabaana abasatu mpuliriza ebigambo bino obufumbo bwamulima inavaayiwa omusajja mpuliriza obufumbo magezi bwongo singa omumaaza otabaganya ate mbuuza singa omumaaza otabaganya kyogera bakansala b'obufumbo si bafumbo eyo kansala abamwebuuzako babe basiru kati naawe osobola okubeera ng'olina amagezi ng'oli musomesa nga gwe dokita gwokuba empiso yegwe traininga ne badoctors nga tomanyi kuba mpiso nga tomanyi kuba mpiso kyogere ng'omanyi okukuba empiso naye nga tolina ddwaliro liri okububa ekyo kitegerekeka kagambe ebigambo bino mulina obuzibu bumu mulowooza nti n'abantu abali mu bufumbo be balina okuadvisinga abantu ababulimu kansala otabaganya otya kansala motivational speaker bonna bolaba ku mutimba kano tekuli alina musajja motivational speakers mulavu mu sente mulavu nina omusajja togera ku byabasajja nina omusajja mugwemanyi amaze ebbanga nga motivational speaker naye abantu beebuuza byabadde atugamba bulijjo ye nga tabikola oza lwaki beebuuza ekibuuzo ekyo anti magezi omuntu aba ne knowledge anti bakusuubira okuba nga knowledge eyo gwotugala tukozese nawe omukozesezza naye kati gwe kansala mbu otuweerera obufumbo oyisinga obufumbo bwakuvaamu wanene okugambe nti omusajja bwakunyiza vaayo nze sijja vaayo kati embuuza nja kusigalayo negayiri kati gwe yavaayo oyogera kikwoli gwe bakubye empi ogenda mugamba asigaleyo baveeyo anti abasajja baffe baali banjawulo anti baali banjawulo naye mwenna babakubye empi kati ovoota eyo ovaayo lwaki gwe bakuba empi wavaayo omuntu akubugamba asigalayo kuba ekiri ebweru akimanyi omuntu okugala asigala mu bufumbo abamanyi ekiri eno takwagaliza kubonaabona kati pointi enyegedde badde sagala gireeta naye osokodde nnyo enkulu eyegedde omuntu akugala asigalayo mu bufumbo kuba amanyi ekiri eno ebweru tojja kukisobola amanyi emigwa gyayitawo okutta amanyi okuteekawo obulamu webale nnyo obufumbo bwe bufumbo bwovaamu nojja ebweru ate n'obuddamu nga second wife nga biganye ate n'obeera ng'oli mugumu naye nga wali first wife n'ogaana okugumiikira n'oyasaamirira so omuntu okukugamba nga tali mu bufumbo nti vaayo tovaayo sigalayo teyagala ojja osisinkana ebiri eno ebweru byayitamu abimanyi anti oli yagamba nti obasanga nga yava mu bufumbo ng'ali wabweru alina akaana akato akalimba n'amagi na busaati vani wanje ndi ku shoot okay nevani Vanessa Bruno wabakubira nga tokwata lwakisooka n'alindako n'oddamu kyakadoza kiri agent maama agent waliwo afudde kati lwakyagambye awo nti waliwo afudde ambe mbosoko malirize ku kati lwaki yalinze n'omaliza n'omuddamu n'addamu kyagamba misiko baitu yakubidde esooka nga ndaba n'oginyiga n'addamu niyo nga ndaba n'onyiga era n'addamu n'okukusema amaafaaki oba essimu ogimuwi munyankole kwegamba balemerako naate embufumbo Derek akubira paka omukwata naate ekimanyi omukubira n'atagwala n'ataddamu nakukubira naye nze muna nayiga nze simu ngikuba egi bw'otakwatanga ngiteeka wali
kati CEO Imfotrust mukuzaayo bamujjokedde olunaku lwolwaleero alina ka video ke yakola luli but I think yali just sarcastic yali tali serious naye aba social media bakifudde nnyo CEO tali si true friend lwaki toyinza kuŋŋamba muno oli mukwano gwange mukwano gwani yabaga mukwano gwani CEO Imfotrust tumanyi mukwano gwa Phoebe yekka nedda ayinawo n'emikwano gyawe emirala naye tosobola vaayo wegiri mikwano gyawe emirala musaga yali azungazunga mu mikwano kwano Mami Gagdets n'amukolamu ogundi bizinensi namba okuva ku olwo teyaddamu kuzunga kati yasigala ku Phoebe bwe baawukanya amagezi okitegeera kuba kimanyi Phoebe tasobola kukeera ku makya nagulawo estate naye munaye no CEO Imfotrust tonyooma Phoebe asookera ku makya after 1 year n'akola omulimu gwe gumu ne gwokola n'obeera Phoebe namulaba mu curtains na mifaliso ate kigaana okugula ettaka n'olisuubula Mami Gagdets yali tatunda bugato bw'abaana Mami Gagdets oyo omulaba mukazi wa kabi nnyo Kampala wano Mami Gagdets kati kakugamba ebigambo bino wakabi atya 100% wakabi atya ayokya wane Kampala omuntu ayokya yabe wakabi kati oba wayogera ki nze tanja kyayo si wakabi gyendi ayokya mmwemwe anti era nawe asobola okwokya kyawo nsookemanyi Imfotrust bakaluba ekikuta jukira sente baludde nazo kati okwata okukwaza akazenda akoyadde emitwalo Mami Gagdets engeri gye yakakola breakthrough ku internet naye Mami Gagdets nga aluddeko ku internet yakajjajjuzi wano ng'asibye omuntu yes mumwerabidde we yaviirayo Mami Gagdets okimanyi amaze emyaka kati ng'esatu ku internet yakajjajjuzi ng'asibye omuntu kyekyamuleta ku media ate olwo lwali lumuse baabo ng'asibye bannange Mami Gagdets olwo lwali lukutwala naye kasubire byaggwa kati waliwo olutalo lwa Mami Gagdets ne CEO Imfotrust olutalo lwanno lufuuse ng'olwa principal ne bebe kanalwo Katonda yali bataasa mu ggulu bagatukesera nga batandike kuyomba kigagga batandike kuyombesa mmotoka bayombesa amayumba bayombesa ebyobuga osegere kati olutalo lutandikamu ebyo kati ffe baba lutujjamu osegera ffe tugasigala kuwaana haba ne yalese skydi wagirabye nongi tulinde eyoli awo twatugera osigala naye olwanga okyali wano aba bakyatulekedde waazi nnene anti oba okyasobola okujja n'ogamba CEO kino naye nze njagala olutalo lwa Mami Gagdets ne CEO Imfotrust ludde mu ringi bekuba bikonde yes nga olaba Barrister Timoniani ebasobola kwekuba bikonde ne Shakib Cham kakati era CEO Imfotrust baba bagenda mumukuba abaana amubuukira anti CEO akoma eri mu bbanga anti kati Mami Gagdets abaana abuuka bubuuzi era tebali ku zaidi ya Mami Gagdets abaana alijja ku gundi ku kadaala n'amumukira kinabba kigwo kikugumbya Mami Gagdets abamukwata magulu what nakuba ku ttaka nga lefali awalika emikono naye ebikonde biyinza okuba kati Mami Gagdets wakwata CEO Imfotrust amagulu CEO ng'amukuba wansi ebikonde ku mugongo tubala kigwo nkoneza okokunywa okategedde ayinza okugwa ng'asitudde tasobola anti omuntu omubaka embaddiya bwoti amagulu gaigatta kati mukutambula bwati aluzinga ki tuwatuwale nonkoona kunywa kuki yakisiru banaye mutugambe tugiveemu tuddewa ebintu bya media katiwulirawe tutandise okukola firimu andi kambagambe ekyo nkimu nze entalo nga teziriiwo nze media obulamu tebutambula katubeera tutya okumenya tikuliko ntalo naye kale eyo proposal yange ogirabye otya Mami Gagdets ne CEO ogenda mulingi bagenda mulingi anyway bagenda naye tebasobola olaba n'okwesanga tebaagala kwesanga bagenda mulingi kuyinza okubaako akuba munne ekikonde lonzani ayinza okuba Mami Gagdets ayinza okubuuka nakuwa CEO yamondera ekubye endala ali mukata akubye nti akubiddewa nti akubye bannaye nti akubiddewa mate
tumulaba munanya omukazi akubye CEO kitaddemu bannaye yadi jamulekera okunafuya abantu kati nokola kyaki ate kati tubanafuya kyoli omukazi mugagga kandi kati nokola kyaki kino buli wayogera ku mugagga aba trendi basibye baagala kyo kino okola kyaki nga tetumulaba kati gwe muntu wobuukira okuba oluyi omuntu kyogera Jessica katiko omuntu wobuukira okuba oluyi kati bakunoonya bakulaba nti bakulaba kuba ngoyinza noyingira ne mumagulu g'omuntu g'okubye bwoti kakati kano kandekeragisa kyogamba Mami Gagdets mukyala mugagga buli wetumwogerako aba trendi nga bye baagala abagagga waliwo batabyagala batabyagala mwogerako naye muba mwefumba Baliwo omugagga kyagala mwogerako tetubimanyi nti abagagga bagabira ne babloga sente baboogereko naye tuzaagala era nange omugagga jangope sente ezo enkubira ekikopo nze omugagga nampa sente enkulayirira ebigambo bino newoŋŋamba yakoze kyokka lwaki twogedde ku Mami Gagdets ne CEO Imfotrust abantu olutalo balukyusizza bwe bati balujja ku Mirembe n'Ensambya ne baluzza ku Mami Gagdets ne CEO okitegedde kyova olankugamba nti olutalo lwa CEO ne Mami Gagdets terujja kuggwa Gadi era Nsambya anti Nsambya agambye babawe ekigo lumu Nsambya agambye mugende wa Mami Gagdets mugule ebintu bagende wa Mami Gagdets bagule ebintu bamubuuziza ku babiri nange mugende wa Mami Gagdets mugule ebintu tewalabye gundi abatunda byebimu tewalabye anti akyogedde mugule ebintu naye like kulaga nti ye otegera ya Mami Gagdets tewalabye gundi anti Mami Gagdets yabaddeyo eri ate CEO teyabaddeyo noyandibaddewo naye sisuubira nga ba mikwano annani Nsambya ne CEO ati kyekyo se ba mikwano ate CEO ate Crown Japan mukwano gwa Nsambya ate CEO alina okubanga eri alinayo gundi nga basobola wakiri okwogera kiyinza oba ffe nga tukiraba naye nga basobola okwogera eri omukyala okategedde naye nga Salongo Crown Japan katoyo omusajja wakabi omumanyi wali omumiitinzeko kanjala mu meeting eko na mu meeting antya mwe mugendayo nga mukuba luseke kati ate gwe kigenda okutwalayo ogenda gula paasi ndudde okuba oluseke ogenda gula paasi na firiji nze njagala nengenda omuntu nampolayo million ngakyo tagenda kuwola sente tagenda kuwola sente Salongo ajja kuwayo buwi sente agende nti akuwaddeyo sente bweti agikuwe Salongo nno yogolaba ali kullo kyokka nno naawe nze naba niwanyono mu media wano nga niba bakoze ekintu nze nno nina ennugu ku muntu atampangayo yadde ne ku kikundi anti ate ennugu oba ofuna yabwere kubeera olina mudi ekadyeko okukuwa sisobola nze I don't bend low like you people ebyo sibikoladiek mwana gwe nze ndi mwavu yeeraga nawe kimanyi yala adija nawe naye jalatandika kuwaana naye maama tokubika luseke bannanga adija nati nze saagala byakumpaana naye adija olabika nga tonafuna sente walwa mu nnaku omuntu nga yali aludde mu nnaku aba amanyi sente ye nze nakulira saagala kwogera gye nakulira naye nze sente sizirabye bukulu mwali muzeena nze nakula ndi omugaati ogulina blue band nakula ndi amata nakula ndaba TV eri colored buli kimu naye kati mmwe nange bwe nali mbikola nasomeranga mu masomero g'abamalayo kikyawo oyinza okumpitirako naye kati ndowooza kati awo ne bakutegeeza ne bakugaa sente yo gikwate nga kalira naye kati nze engeri gye kiri nti sente yange njeekolera seri agimpa I value it kati oyo bali abazitowaani azibawa anti kati abo bagagga ajja kuwaibwavu abo bagagga nze sinatuuka kweyo level eyemulisa ekamayo sente naye bwe nagituukako nja bayita osooka nze ne tukola guladdiokokyanga muganda wange saagala na byakukola guladio opening ey'okufuna sente ebyo bikubya abantu obwavu lutalo ki olulala olubadde ku media mbadde nkunyumiza Mirembe okumukwata okujja ne baleta certificate talina buzibu omwana ayagala aba Ivan talina buzibu erinnya lya Ivan yalisiima kubanga yamanya nti ba Ivan oba oluusi balina ekyenjawulo kati banaye twabadde tulumirirwa Mirembe nga tugamba munaye Mirembe eno gy'ogenda bajja kukola we bati yabiraba alabadde omutima gwakaluba kati okimanyi nawulidde bubi nga ndaba namaze comments zange n'omwampuliro bweyo omuganda gyolaga biki munnange tuulako awo
ogume ofuba we butyo yabimanyira naawe sibula abantu twasamye nnyo nayo okimanyi mugenda kera kumaca mufiire mu firimu zammwe nga bazeewo nsamya ne Mirembe nga tebazeewo wakati olaba bwedda ojja mugamba ayi Mukama Katonda wange tusaasire kakati togenda munaye Mirembe mukwano osesa nga nze ninayo wange nange famire yosabira nangamba bunno Mukama atusaasire olina famire yosabira nange nina okwesabira Mukama ansaasire ate nsabira gamba olina okwesabira togamba olina famire yosabira nina famire nze ati famire eriyo eba yamuzeeyo yange ku bwange eyo aji gyali wafuna aji ngali watugamba mwana wobuwala tosobola beerera waawe wabaayo eyo gyosika omuguwa woti nera olaba nammwe abali eyo wabweru nammwe abali eyo wabweru waliwo muguwa gusinga kunyuma nga kusika ng'oli bweru ate omuguwa gwa bweru gunyuma omuguwa gwa bweru mwebulogega buli kaseera wongaa gwe kukyayireko nosonyiwa ate abaakutya ng'aleeta ebintu mangu naye okimanyi omwefumbirwa waliwo whatever bakiyita batya importance omuntu gyeyeewa okategedde n'agamba ati akati wano kyaggwa okategedde kyaggwa era nagalagala okukola ebimu nga tafaayo okategedde so nga ate wano obanga oli eri ng'ali eri abeera amanyi nti ojjaba otambula oba oliawo okyasotegadisho ndala ajaba yemamaza okategedde naye wano obanga okyalimu era abakyala mbagamba salawo mangu bakuwase namala gasalawo busaze otyo bakuwase babawase kyobalaba abantu bangi babawasizza lwa kamera kasita ebifaananyi biggwa nga n'embaga eggwa ayi kati era wetwatuuka walonigo bagamba mbu yawasa embaga webekyawanaga nagamba ye yali alanga biteeteeyi bya bulayidi bannange era nzirwana anti bonna babikola entongosinakaliwa okuva beyalwala omwana mwamugoba ku for you page abatulaba banaye olwaleero tetulina mboozi ya mulamwa gye twogeddeko naye leero mbadde nina mawulire gendaba gyenjagala breaking news TikTok star Louis Laiti arrested. Bliss Petals amusibye olutali lwa Bliss Petals ne Louis Laiti lwakedde kwajja ku masha jikwata awo tevaako bino naye byakisiru si byakisiru bino byebiri bye bamusiba luli olwasooka ate bye bamusiba ogwasooka byasooka tulaba nga akafaananyi olire gyekaali kakana akafaananyi si oyo ebyala ne Louis wate we yali ayambadde anti kyenjagala okukujjukiza nti bannaye mwebale kutulaba assalamu alaikum ebyokwogera bikuweddeko mbadde n'emboozi yange ey'omusawo omuganda naye ujja kakaleeso nga mbeera bwereere mbagenda kunsala ddagala kasooka ng'ali nsala mu butuufu era yali ansala bulungi nnyo nansala n'aliteekako namala ngamba yimirira sigala ng'oyimiridde n'aleeta ebintu ebirala n'abinkubakuba nali ngenda okulaba jjajja nga kasolo kayimuse mpulira nze kino gano mazima nga ngamba kyuka kati nakula emabega eno ninamu akabinabina nga ngamba kyuka alina ebintu byakubako eno mumugongo kangamba kyuka akuba bwakwatakata kabina bwakuba kutamamuko katono kumbe nakola ki asumulula zipu yayimira naye nga nali mulabye ndaba abantu wazembi bamwalimu ettaala ate yangamba kyuka yekulakubako nakutamamu katono kubanga yagana okulira nga tekindi munda jjajja yakuzina mubufunzi jjajja yanzina kakati agunyingiza nagamba bwogeza oyogera bwoti ogenda fiira muno kati nga onogamba nti oba weekanza ogambe nti bannange nagamba kirika kuba wona oyogera ogenda kalira wano ogenda fiira wano jjukira wano oli mu mbuga nalwikinguma nga omusawo anzina nga nzina
Yanzana nakabuzo kumanya ngoli amanyira. Jajja yakuzina kabuzi. Jajja yanzina kabuzi. Oyogera ekigambo kyonna mbu ngenda kukala. Mwali kufatagala munda. Omusajja banaddamu okunyingira mbera mbutagenda kuddamu kugenda wa mukazi oyo. Kyekyo yaŋŋamba mbu kyaliokola butagala nalija kakasolo mbu ali nnyingize. Wajirwa TikTok. Jajja ng'akuzina. Yali muzinyi mulungi. Wajirwa TikTok. Mwana kyagambye mbuno mu bufunze jajja yaliya naye bannange TikTok terina off. Kizebuuza TikTok terina off. Ogenda n'obikkula essimu ng'oli n'abaana n'owulira ng'oswadde oswaluse wankubuuli gyotalina bikkula ng'oli n'abaana nayiga kati nayiga naye luli eri nga womanyi ng'otukira ku TikTok okebere banaye nga TikTok ekikumalako naye banaye abawala bazunzaaki nze nina mukwano gwange gwe mmanyi onansonyiwa okwogera ku mbozi eno naye abantu tebakumanyi naye mukwano gwange oyo yanyumiza naŋŋamba nti yagenda eyo ekibuga bwe yagenda eyo ekibuga nga omanyi abantu balina ebizibu ebyenjawulo buli muntu yamanyi bwayita mu nsi tosajjajinga muntu naŋŋamba nti banaye nagenda eyo ekiboga mbu omusawo n'abagamba mugenda kusula emikolo gyakukolebwa kiro nemugamba lwaki wagenze mu kyalo ekiro we bakulya abasizi we bakuliirayo mbu yagenda ne mukwano gw'omulala nga bayingira musabo nga bebakambwe agenda okuwulira nga jjajja atandise okumukwatako mu nzikiza bw'ati awulira engalo ezimukwatako ng'atandika okwekanga mbu ng'amugamba nti bajjajja bazze bakebere ku bazzukulu baagala manya bazzukulu bali mu mbeera ki bazzukulu bali mu mbeera ki kati munnange mukwano gwange ng'atandika okuyiiya engeri gye bagenda okuva mu kifo ekyo kubanga obudde bwagaana okukya ge mazima baasika omuguwa n'omusawo bajjajja tebaakebera bazzukulu yaŋŋambu tebaakebera naye oza teyanimba aye nazaako gye ne batakebera naddala omuntu nga yagenze mu ssabo yaŋŋamba mbu tebaamukebera kati omuntu agenda mu ssabo abo abantu balina ekizibu kimu omuntu agenda mu ssabo atuuka n'alowooza nti oli byayogera bituufu 100%. Kyova olaba omukazi kati kino ekigazi bakigamba woyogera kino kati ono kyentegedde aye kali agenze kuloga musajja ave ku mukazi omulala akole ki ayagala kati bajjajja balina era gwe wangamba n'okuwampa ne ka story nti oli yamugamba wona akala kwanga nti oli yamugamba nti ngenda kukuwa eddagala lino naye ninaddiisa kugundi wanne nga likuyingiramu omwezi mulamba nga bw'oyogera omwezi mulamba nga mbu bw'ayogera ebigambo naye ofunye mobile money waaye muli mu busimu bansindikawo message aba WhatsApp basoma gwe kati wulira emboozi y'omuwala kangikumalireyo mbu omuwala baasika omuguwa n'ejjajja ekyo ekiro ne badduka ne bava mu eryo essabo kati bwe badduka ne basinkana booda owa booda n'abakola ki n'abagamba nti mujje musule ewange yagaana mbu okwebaka n'ejjajja naye ng'ate owa booda ayagala okitegedde ng'owa booda ayagala ate owa booda yagattako okubatiisa n'abagamba nti nawanino we muli ekyalo kyonna kyabasezi okujjako nga musuze wange ne tukera ku makya ne mbavuga ati owa booda yali agenda bavugira bwerera abaleeta ekibuga mu tawuni bafune emmotoka jjukira bw'otuuka kati mu tawuni ng'e Masaka ng'ogenda eyo abamu oyingira eyo kumpi essaawa nga ttaano ekibuga waliyo abasezi iye kati tebagenda wa booda nga bagenda wa booda owa booda yasulayo ejavaana abawala aba bava mu ntamu ne bagwa mu kyoto kyakola tussaamu ekya booda naye njagala kubulira ebigambo kati bwosinkana omuntu nga mulwadde bannange baleka bambala olaba Allah wakugerera akututte ogenze mu kibi ate Mungu n'akuteekako n'obulwadde anti oli kafiro yayimba olimba n'agamba nti atadde gwate atadde ng'awenyera onoomanya otya otegera nti abantu bano basooka byabwe otegera
abantu bano basooka byabwe gwataatadde nga awenyera n'amanya kiki ng'ajja kuwagika mbaana ati agajinjijinji okategedde awo yali ategezaamu nti jjukira anti oluyimba lugamba nti ebintu ebibeera mu ssabo bingi otegeera era yagamba bannanga omukazi omweraguza abeera mubi nnyo akiri osuza omusota mu nsonda z'enjweka bw'ate bwe bambulula obukunyengeri eyo kuba akafaananyi ekiri kuwewuweeka ndi wagenda mu ssabo ebyo bw'atyo abasawo abasinga abaganda abasajja bakwata abakazi bebaka ku bakazi bebajjanjaba nkubuulira amazima you will get evidence era obadde ng'oziraba abasinga anti kulwa kubanga oba weeyambudde kati omuntu bwe weeyambula omuntu gwe nakweyambuliraawo kubakyo kyokyokako obwongo weyambula naye like bano ne bana basawo abaganda kibalimba birowoozo ekyo kyabwe kafiro kino luno oluyimba naluyimba dda okitegeera naye ne kati biki existinga kyova olaba omukazi yeeraguza bannange musajja munnange toyinaawo olinamu n'abaana ewuwo nga si babo nga bamusawo muganda addala abanoonya oluzaalo ate banoonya luzaalo abo sibangenze kuloga musajja abo anti omusabo obeera mu ssabo n'akugamba kati tukikoze bw'oyogerera ogenda kufa ate jjukira Mungu bw'akulimootinga obwongo ne bugenda ku ebyo ebintu olani kolowooza mbu buli kimu kituufu kitambulira ku babi otegeera era okkiza n'ogala kangateekewo ng'oddayo w'omusajja gw'ate atadde nga wawenyera onoomanya otya otegedde ate era abasawo abaganda abo njagala bamanye kuba abasawo abaganda tebafaayo oba omuntu omulwadde oba si mulwadde otegedde bo tebafaayo guba gwe mulimu gwabwe era abasawo ogendamuwa ne sente abasawo abaganda bo kyebasinga okwegulira mulimu gwabwe baana bawala na sente otegeera kubanga abaana abawala beeyambulidde mu masabo abaana ne kati omwana omuwala omuto ekikutwala okuloga mb'ologa musajja kiri kyaki anti abasajja namwe mulina omutwe guli gumiti mwetaagamuko ku limoti kakati jala omanyayo ekintu kimu kati gumanyi kyoba oli ku limoti nze abakuloga nekana abakazi ki abakazi babikola omanyiza abantu abagerezaako okunkola ebintu omukwano tebagukebera ng'ovudde ku by'omukwano bakutomeza butomezi ogenda olaawo otomera bisenge ng'ovudde ku by'omukwano nze abantu abagerezaako okunkola ebintu bangi kati I think omukazi ye muntu ayinza osembayo omukazi ye muntu ayinza oleeta obudagala obunafu ennyo wantu abagerezaako okunkola ebintu obudagala obunafu obusembayo obunafu anti nze kugamba ebigambo bino nze siroga seeraguza sikola kiri ate osobola oleeta ebintu byo Mungu n'ansaasira ne bitankwata otegeera kuba nze mmanyi eddagala ettuufu we liri Kurani nze neesiga Mungu kuba nze mmanyi Mungu wamanyi osinga ebyo ebirogo byo byoleeta nze mbira na bya kisiro byo anti osobola ensimbi ngana n'ensamba nenziyikeanti ayogera ku ddogo teyayogera kugenda ologe teyayogera negamba eddogo ttuufu Kurani yoga negamba eddogo ttufu gyeriri anti labayo Kurani yoga negamba eddogo ttufu gyeriri sigenda wakana naye Kurani yoga negamba eddogo ttufu gyeriri kati weyoga negamba bweti era natugaa nomubaka salama bwe bamuloga netuwa eddagala lyeyakozesa ng'akola ki nga yejjanjaba kati kyekyo netuwa ne prevention ngawo n'ayambala protector ng'ogenda okukola ki nerituwa Kurani nerituwa just abantu abamu tebamanyi naye walayo weesiga Mungu wo nokkiriza nti Mungu wo obukacere naawe Okay, kati munnange njagadde emboozi eyo tuginyumyeko TikTok okugamba Olemwa omwana w'obuwala w'oviirayo gye weeweeko obujulizi obufaanana weebu ti oba woyolesa ki oba weetunda oba oyagala ku attractinga basajja kituuka nekikuzitowako noyagala okinyumizeko kati oluusi bano banyumizaako baate bakimanyi nti bagambirana ku TikTok ye abalowooza akubidaadiyo ekigozi amunyumizaamu bannaaye bambi amunyumizaako kati ajja kigozi n'alabawo akantu nagakanka recording anti
Bana abalungi abatulaba bwe bitwe bitambudde olunaku lwaleero tubeerawo nnyo nze ne Malevu byeyagala olaba Malevu sibula abantu jabeera nga mbebaza bannange abalungi abali ku HK Media muli bakabi nnyo kyenyuza obeera nga mbagamba nti stay tuned mu subscribing ate era nga mubeereko masavu nnyo malembe mazuri sana nyini ddala bamuta Malevu muzibazi bondo wegomba yenze omusajja omumpi olugezigezi omusiraamu ati watandika obyenjumirizamu ebyobumpi luli byalinga bikunyiiza namala nenzikiriza mnaate nti oli mumpi ate onookola ki buli woyita bakujjukiza kimuzenda batandika okuvuma obumpi nga temanna namanya nawe nnaakoma wali wenkanani dokita Katiko Katiko buli bulwadde tujja tukukyazeeko olaba otya dokita Katiko atubuulire obulamu bumuyisa okuva Rashida we yamukyawa atubulire n'obumpi abuwangaliddemu atya nga batuvuma naye kati Katiko bato kyamuvuma oba omukwatibwako nnaku abalungi abatulaba munzikirize mbasibule olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribinga assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa